asobote dekawenjawo zekale box. Buli kisoboka okusobola okubanga mbika akatambi kano okusobola okubanga omukutu guno gwa YouTube kwenkatadde tebagenda maaso na kubanga bakasokoolayo oba okubanga bakasangula okukajjayo olw'ensonga kajjuddemu ebikolwa eby'okubanga abantu bakubagana ne sekukubagana yenna. Akatambi kano nno bino byabaddewo emisana Ttuku, si budde bwa kawungeezi, si budde bwa kiro, wabula obudde obw'emisana. Abasajja ababadde batambulira ku booda bwe bazivuddeko ne balumbagana abasajja babiri ababadde bava mu bank ne bagenda maaso n'okubanga babakuba ne batwala ensimbi zonna ze babadde nazo. Kati nno ekifaananyi ekyo kyenkukubidde screenshot, oyo Guy Bambi yabadde ayitawo ng'ali ku bibye ne bamukuba tteke gye bayita lukandamanda. Musajja ntu yabadde alina ebintu bye yeetisse ng'ali mu kutambula ayitawo bano we babadde bakolera obunyaguluzi. Bajjidde ku borders eziwera ne bazivaako ne batandika okukuba abasajja babiri misana Ttuku ng'ensi eraba. Bakubiddemu owa boda yabadde ali mu kuvuga bali nabo ne babakuba. Akatambi kano kasiibye kewungula ku mutimbagano olunaku olwaleero. Bino byabadde ensambya ku bitaala, traffic lights z'ensambya nga wakava ku Arena Mall. Bino byonna we byagendedde maaso n'okubanga bibeerawo. Abasajja ababiri we balumbiddwa, wabula bano babadde bava mu banka. Ekitegeeza nti abasajja bano bakyala kimpadde abawanvu n'abampi bazze nga balinnya bano akagere era ne babalinda ne bava mu bank. Kati babadde already bafunyedde ekifo kyabwe bagenda okubanga babazingiza bagende maaso n'okubanga babakuba ne sekukuba yenna. Wenkoledde emboozi eno ziri ssaawa 4:30 ez'ekiro ennaku z'omwezi 9 June 2026. Poliisi ya Uganda ebadde tennaba kubanga evaayo kubaako statement gyegenda maaso n'okubanga ekola ku kikolwa kino ekyakoleddwa. Wabula wentukidde ku mutimbagano mwana mulenzi amanyiddwa nga Dan Magic, omu ku basajja ba Bob Wine lukulwe olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'atunnyonnyola ku kika ky'obubbi ng'oggyeko buno obwabaddewo. Yatunnyonnyodde ku kika ky'obubbi ekiri mu kutambula mu Kampala, Uganda. Yagambye nti how Kampala thieves operate. These criminals move with a well-planned strategy on the streets. In most cases, they work in groups consisting of a woman carrying a bag and several male accomplices acting as backup. Once they identify a target, the woman quickly approaches and deliberately bumps into the person. Suddenly, her bag falls to the ground, or she throws herself down and starts shouting, "Omubi, Omubi, thief, thief." Immediately, her accomplices rush in, pretending to respond to the alarm. They begin searching, harassing, and accusing the victim while checking for valuables. In many cases, they start beating the victim, attracting a mob that joins in without knowing the truth. A friend of mine once fell a victim to a similar scheme. Thank God his Nzikuru ancestors watched over him and helped him escape the danger. Otherwise, he could have lost his life. Sadly, this appears to be a growing trend in our country. Even more concerning are allegations that some of these criminals are protected or aided by corrupt security personnel. Eyo nno yembeera. Tinsangi zino waliwo ababbi abatambula kye batera okubanga bakola. Bakusanga ewantu bajja n'omukazi ng'alina ensawo, omukazi bw'akutuukako n'asuula ensawo n'atandika okubanga akuba enduulu. Kati abeera ne banne already omukazi oyo abamutambuliddeko. Kati bano be bakugoba ne bakukwata ne batandika okukucekeranga abakuba omubbi ne bakuba n'okukuba
ne bakubbako buli kimu. Awo nno we tuli ebintu si byangu n'akamu. Kati nno awo nga tuvuddewo abantu bana ababadde bava okwaniriza ssentebe w'abagoba ba taxi Haj Rashid Sekindi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe baafiiridde mu kabenje. Bangi abaasigadde n'ebisago eby'amaanyi nno ddala ddala. Ssentebe wa UTOF oba ekitongole ekyo oba ssentebe w'abagoba ba taxi Haj Rashid Sekindi yabadde ava Mekka. Abantu abafudde kuliko driver Sam Kubalingira n'abalala basatu. In fact ne wentuukidde wano kibadde tebannaba kutegeerekekwako mannya. Abaalumiziddwa baddusiddwa mu ddwaliro okufuna obujjanjabi, wabula abantu abasinga baafunye obuvune bw'amaanyi nnyo. Awo nno nga tuvuddewo bwe tuba nga tuzeeko okusaidia ekibiina ki the National Unity Platform, Zambale Blasio Mukasa MP omulonde era MP yalayira owa Nansana yavuddeyo ne gye buli n'agamba nti bannange tusaba abasibe ba NUP naddala abo abaakwatibwa ku nsonga ezitaliimu abandi nga n'emisango bijweteke bagende maaso okuba nga bateebwa. Abantu baffe abaakwatibwa ku misango egitaliiko obujulizi, ku misango emigattegatte, ku misango egy'ebyobufuzi, kye kiseera abantu bano bayimbulwe. Ensi bataddeko amaaso ng'abakulu musiga eddamuzi okuyimirira ku magulu gammwe abiri amateeka gakole. Eri abantu baffe abamaze ku alimanda emyaka 5, emyaka 6 bamacheti abaakwatibwa bakireewo ba eri mutwe okusingira akireewo eri mutwe abo balonzi bange munasa na municipality bakwatibwa, family zaabwe teziyambiddwa, beetaaga abaana okuddayo okusoma, kyokka nga n'emisango egibavunaanibwa mijweteke. Ssemateeka abaweddembe kati okubanga balya butaala. Tusaba abantu abo bayimbulwe. N'abalala bangi abakwatiddwa n'okusingira ddala omukulembeze waffe Deputy President Honorable Mwanga Kivumbi ng'emisango egimuvunaanibwa obujulizi nabwo tebulabika. Akkirizibwa okuba nga alya butaala ekirungi, muntu mukulu wa kitiibwa amanyiddwa. Tusaba abakulu mu kitongole ekisiga eddamuzi ayimbulwe era byonna ebimwetaaga okumuvunaanibwa mu ggwanga mwali ate tagenda kudduka. Ambo bya Zambale Blasio Mukasa nga tuvuddeyo wa Zambale still nga tukyali ku NUP. Shamim Malende olunaku olwaleero abadde asagambiza okucacanja n'okusanyuka okw'ekika ekyawaggulu oluvannyuma lw'okubeera nti ekisanja kino bakitandikidde mu giya ya kika kya waggulu. Wali ku Parliament bagenze maaso okubanga babawazi iPad era ng'agamba nti essanyu lyaliko naye kennyini talirabanga. Musanyufu ebitenkanika abandi sebo batandise okugamba Shamimu ng'asanyuse ng'abadde talabanga ku iPad zino ng'ate ali ku kisanja kyakubiri mu Parliament. Eno iPad tugenda okukolerako emirimu gy'abantu baffe 226 231. Kuno kuliko workspace buli kimu, ensonga zonna Assad, ensonga zonna nga tulina okuba nga tuzikolako mu Parliament ya Uganda ziri kuno, previous records zonna. So ekyokusoma kubanga omuntu yeeteeseteese oba olina iPad eno kiba kikwanguyizaako kubanga kuliko information ne ku Parliament senkadde n'ebyali biteeseddwa byonna. So osobola okusubmitinga from an informed point of view. Ofuna information eno ogezaako okukola okunoonyereza okulala n'ogatta n'okola submission ennungi ku fula ya Parliament. Yes, so ne Kampala Shamim Malende iPad tugirina. Still nga tukyali ku side ya National Unity Platform NUP abamaze dde okuba nga balonda ababaka abagenda okuba nga bakulembera akabondo ka NUP wali mu Parliament. Va ku shadow cabinet eri gye twaliko wali emabega, wabula omulundi guno babadde balonda abakulembeze ba NUP caucus mu Parliament era nga bamaze dde okuba nga babalonda. Abamu ku bakulu abagudde mu gafo kwe kuli Honorable Betty Namboze Bakireke, nalabyeko omukulu Sebina Javiro nunno nga yadda mu kifo ky'owekitiibwa Mpuuga,
the nalabyekoko n'omukyalo oyo Betty Ethel Nalwima Eugenia Nasolo Omumbejja bebamu ku bagenze maaso okuba nti bagwa mu bintu. The theme of this meeting is essentially about the role of the members of parliament in advancing the people's cause for freedom and democracy, and also how to equip them in the different spaces, the shadow ministers, the committee chairpersons. Other people have been given different responsibilities to see how they can work hard to make all of us proud. So some of the things we've done here, we've elected our leadership of the Parliamentary caucus. The elected leaders stand up for recognition, for a minute. Our caucus, yeah. That is the executive of the caucus, headed by Madam Teacher Honorable Betty Namboze Bachireke. And these members are the ones who agreed that this should be the leaders of our caucus by consensus. Yoge nnyo nnyini ddala bannaffe. Kati nno wakati nga ensonga za COVID-19 wakati nga ensonga za Ebola zikyagenda maaso n'okubanga zeekaaliisa era nga n'ensalo ya Uganda wamu ne Congo zagenda maaso n'okubanga ziggalwa gye buvuddeko. Ekifaananyi ky'olaba ab'ebyokwerinda olunaku olwaleero bakutte bannansi ba Congo ababadde basalinkiriza nga badda e Kampala. Bano bakwatiddwa mu disitulikiti y'e Pakwach nga babadde batambulira mu mmotoka ey'obwannannyini. Kigambibwa nti bano bayingira eggwanga mu bukyamu oluvannyuma lw'ensalo ya Uganda ne Congo okuggalwawo olw'ekirwadde ki Ebola ekiwanuse amatanga era okubeera nga ekirwadde kino kyabalukawo e Congo n'okusensera. Amyuka omubaka wa president mu kitundu kino Achille Tribe yategeezezza nti bano bagenda kuddizibwayo e Congo nga bakozesa ensalo ey'eggoli. Kati just imagine nga wabadde omanyi otolose. Just imagine nga wabadde omanyi otolose. Ng'omanyi Mukama akusomosezza boyi gye waddukidde abasajja ne bakugombamu obwala. Nga tumaliriza. Omukulu Frank Gashumba ne gye buli eno akyawanda Busagwa yavuddeyo n'alambula n'agamba nti ye wadde abadde mukwano gwa Honorable Thomas Tayebwa yamweyambudde teri agamba nti tewakyali kibagatta olw'ensonga yazudde nti Honorable Thomas Tayebwa munnanfuuse kitenkanika. Honorable Thomas Tayebwa ye deputy speaker era nga Honorable Lawrence Mugango wa Victoria University eyali yaweereddwa obwa minister yavaayo nga yeekokkola deputy speaker Thomas Tayebwa. Kati nabo ekityo ne Honorable Franka ne omukulu Frank Gashumba naye agamba nti Tayebwa bw'atawa muganda wange the opportunity to be heard era muganga bw'atafuuka minister omuntu ali ogu Tayebwa nga lwaki otundi abambe bakakiiko abalala otulidde omuntu omu yekka. Akakiiko konna nayogedde nabo bonna bagamba beewuunya report Tayebwa gyagamba girage. You challenge him ate amateeka tegabakkiriza galiwa ani yagisaba. Yoweri Museveni bw'aba ayagala okumanya who is Gashumba, CMI, ISO ne SFC. Omanyi SFC eyina wingi ey'abambega. You get it? Ebyo tibyali badde bukulu singa muganga yaweebwa the opportunity okwennyonnyolako. Ekyokubiri ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero ba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.